n'atandika Joel Senyonyi nze ne musajja wo Lewusi Lubongoya nze ne musajja wo so and so nze n'abazaana ba Kabaka nze ne Zahara Lwiri nze ne Shamimu Malende nze ne Fortnite Nantongo n'agenda kuba PFF nti sebo musajja nze ne musajja we Elias Lukwago musajja wa PFF nze ne Ibrahim Semujju Nganda n'enda ndabe wayanjula ab'omuti abasajja abatongoza ekibiina ky'omuti nga Mpuuga ali wali bali bannange wadde omukona konti n'Empuuga ku mukolo kwali wabirabye sina kyesalabi sofa nsobola kwebaza kunpa akakisa anompita olunaku luno olwa Friday abaseera mwenna assalamu alaikum mbagaliza olunaku olulungi olwa Juma aye Allah bawe kyemusinga okwagala ate ne jjajja wange Mbuga mulangira na Kibingi big up muweereza salamu Allah amuwe gasinga okwagala era simanyi mu jjajja wange Mbuga kati wemba njagala omuwanga ku nkoko nkola ntya egamba nensula Sseggwanga nkola ntya ogenda Kibuli Kasozi kuba maka ga Mbuga gali Kibuli Kasozi omanyi ekibuli manyiyo era nsaalirayo naye kati waliwo gamba kati nsitudde kirabo kya jjajja Mbuga kukiwutamu nako nga lwa Juma n'awuta enkoko naga ayinza okunneekengera ayinza okunneekengera naye nga nze njigidde mu ssanyu onnyonnyola nze musajja wo okuva mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu nzize kukusiima kati simanyi kyogenda musiima kiki kyomusiimi Asana Sseggwanga Mbuga omanyi ffe wano ewaffe mu Buganda omuntu bwe yakuleeteranga Sseggwanga ate simuleetera bino ebizungu mbalya ngende mu nkoko zaffe ziri eŋŋanda ez'omukyalo Sseggwanga eyo evubusa obulungi okoze ki egenda etandisa okukookolima ate omuwetandisa nakukookolima kabe ng'efuusa ensajja ng'omuwa enkoko yakibwa jjajja ensi ekyabadde awo nga jjajjaffe ayanjula abantu awo n'ayita muganda wange Kasolo n'ayita muganda wange Kyagulanyi wabadde olaba engeri gye bibeeramu gye bitambula ebiseera ebisinga nze ni munnabyabufuzi alengera era n'entaaga nze nsobola n'okusoma embeera nyinza okukutunula bwe nti oyinza oganalina mutufu obufutufutu nalibadde mu poliisi kale nalibadde muntu nga omuteebereza w'obudde nsobola n'okuteebereza ekinaabaawo wateebereza ki bino ebintu bye mulaba nagera ne mbagamba tekinologi edduse ku kika ekyawaggulu wenda sooka jjajja wange naye nga ŋŋenda awo naye wali kansooka jjajja wange oyo anaasobola omundabira n'essimu enkoko nja gimuwa agiwutemu kasupu kubanga saagala nnyo ogenda kunula nga tebategedde ensonga. Mbuga yakoze eki kyoyagala omuweera enkoko? Mbuga yabadde ng'omuntu obuvunaanyizibwa. Jjajja waffe Mbuga alaba ebigenda mu nsi si birungi. Jjajja waffe Mbuga nze nakugamba sirina kibiina ndi awo naye saagala anyigiriza. Bwe nsanga beenamu mbatuula, bwe nsanga abanuupu mbatuula, bwe nsanga naye saagala anyigiriza. Ate saagala gwe ng'omaze okwerandiza bw'oti n'otuuka ne bakutema enteega nodda wansi sikyagala. Kati Mbuga obutamwanjula. Kati jjajja waffe jjajja Mbuga weebale okuleeta abantu abo ne bakola ne bannaali badde nze ne nnaali badde nze Kyagulanyi nange simwanjula. Abantu abo balina engeri gye mubawaddemu ekitiibwa. Yesu ebitiibwa mubirina n'ebitiibwa birina we bikoma. Ebitiibwa babibadde nenga bo tebabirina tebabigwana. Bw'oba teweewa kitiibwa nawe oyagala akikuwe. Olina bwe weetunga noweekomerera ku bantu otuuka ekiseera n'oggwako. Bagambye Kyagulanyi akola mpalana. Abantu abo bwe bayogedde ku Kyagulanyi bitono. Oyagala nsituka ku muzindaalo gwe wano. Abantu abo wulira abantu abo bayogedde ku Kyagulanyi ebigambo bitono. Musiyazi ali ebisiyaga ne bayogera ebigambo bise ne badde ne bafuna bu meeting ne babeera ne munna abedi ne boogera ebigambo bingi nnyo ffe Masaka twabagobayo Masaka kamba somesa ebyobufuzi okuva olwaleero abamu muli ebyobufuzi naye mwabisoma naye ne mutabikola ku research. Essaawa zino mmwe bantu mmwe singa Kyagulanyi temwogerera biyininike.
mwe kisookera ddala muyina okumanya ekifo kya Mukulumpuuga kyalimu ngenda nemuwa ekitiibwa ekyo nga njagala nkimuwe ng'owange kubanga kiki ne waliwo ebiseera bigenda okutuuka nga tubayita mannya gaabwe nti Bwana Mpuuga tugenda kutuuka ekiseera nga tubayita mannya era nga tuteekako kali olw'ensonga bwe twalibadde tulabirako naye ekifo Kyagulanyi yamusanga MP beeramu ate bw'oba tosobola kwebeereramu naawe nga nkuviira nga ntambula nja kuviira ekyokukolera abantu ate ng'ombuuza ebitaliimu kakati mu mateeka ekifo kya Nnyendo Mukungu ekyo kiri ku kaadi yaki ya NUP saawa ya kakati kaadi ya NUP bw'ebanga eyagiteekako amaanyi n'agiteekayo NUP n'egiwa Mukulumpuuga n'akwatira ekibiina kyabwe kaadi ekisaawa zino amaanyi ga kaadi gonna gali ku NUP bwekibeera era bw'oba oyagala okuwulira mbu waliwo okuseesa mu kyoto ng'omukka gunyooka bwe banaamugyako kaadi n'egenda ku muntu omulala era obuyinza obwali badde busooka Kyagulanyi bali bali badde bamweguya n'okumweguya ekifo kyabwe si kya Mukulumpuuga ekifo kya NUP kubanga yakwata kaadi era ekyalina kaadi yaawo va mu bino byebakyuse zino sibalula omwaka gumu bakyuke kaadi yaawo NUP yeyagikwata era n'omubaka abadde wa NUP era amaanyi agaliwo NUP gwegenda okusooka okusindika yako abakwatire kaadi yagenda okuba n'amaanyi agasinga oyo aliyo kati bo balowooza bagenda mu kifo bati bakajjala olw'okuba bali mu kifo mu kitundu ekyo mubategeera nnyo okusinga bategeera ebyawo okusinga NUP naye ino coverage y'ekitundu ekyo kyonna NUP yakiwaama n'ekwata kaadi yaabwe n'egikuwa kati weba egikuwa ssaawa zinaawe beeyinawo obuyinza kituufu era bw'oba bakwata kaadi n'agiwa mukulu wange Abedi Bwanika yakimanya kabonera mu city abo nabetwogera bali mu city kati kaadi eyo tosooka kweteekako mampaati na bewawaatiro kaadi eyo agirinako obuyinza wadde mwakyuse mu kiseera kino bagamba wabula omwaka simanyi gumu wakola batya naye olowooza kiki ekibatadde paniki waliwo ani waki kibatadde ku paniki kaadi ebatadde ku paniki balina amaanyi kaadi ebatadde ku paniki nabaddeko ku mukutu ogumu nenyogera ku bantu abo enkoko manyi ze bandeetedde nze nkyalye ku nkoko Mpuuga amuviiddemu ddala musajjawo nze njagala nkubulira abantu abo baleke butawa kitiibwa abantu totatuwa kitiibwa lwaki totuwa kitiibwa ffe wala bapokopoko ano ffe tubuulira abantu ebiri ku gulawundi ffe tubatadde mu nsi ffe tubatadde mu kubawa ebitiibwa ebyo era sebuuze sikyali muntu we era okuva olwaleero abo nabakyayira ddala era okuva olwaleero ekigambo kyokyali musajjawo kimenyewo siddamu kugaa nti Mpuuga takyali musajjawo ku mukutu gwo ngenda kuvaako ate omusajja ono abadde tukolera abantu onjagaza ki simanyi bakumpendulidde Abedi ne Mpuuga bayita babiri saagala kudda ku Abedi namwogerako luli okujjako gwe okumukubuulira ataamanya ekifo naye kyalimu si kike ekifo kyalimu MP yajjayo ku kadi yagundi ya Nuupu n'abeerawo n'afuna amaanyi ku g'ekibiina kati ali awo yataddewo muti era agenda kujja naye kifaanagananga kiki kyetugenda okukola kiki kyetusomesa abantu bakimanye okimanyi kikyabakwasa n'ensonyi ogenda okutimbayo ekipande tebanateka epande ku ground leka nkunyumize ekipande ky'omuti bano mu city babuteekateekawo nga balina omukolo era bukyali wano babutimba naye eri mu byalo eri teri bifaananyi bya muti teri waliwo yakisanga n'agamba oba kampuni ekyegenda okuleeta ekika ky'eddagala nga bamanyi ddagala lya abo kuba baalabako omuntu ate oba kino ekika ky'omuti ddagala ki tebababuulira eyo simbo yaabwe era ogenda kwewuunya nga naye tebagikozesa nga bakozesezza ki bagezako okiteekayo mu bantu naye tebakkiriza ate ekyokubiri
Mukimanya ne Kabonera awo wonna tebalina kye bakoze. Bakoze eki? Nkonso sali mirimu gye bakoze. Bakoze eki? Gobeerayo. Oli ajje wano. Kibaali bagezaako kweyogeza omu yagamba asake emmwanyi. N'abatwalira. Eri yafuuka site tuli ku poloti. Emmwanyi tekyetaaga mu site. Ate bannange nze kankubuulire. Omuntu obutalowooleza wala afudde asinga. Notasumbuwa abantu bakulinaanye. Tuli mu site buli kintu kyonna kyafuuka kya bbeeyi. Wozimba toilet yakusasulira wokalaki g'okyanyiza okubeera ku yiika 5 okuteekako ofuseko oteke emmwanyi. Ofuseko oteke emmwanyi. Sobo bulimba. Abantu bali mu poloti. Byonna poloti kyewali badde okola nga gwe member parliament wakiri wali wagambye wano wematu kale londamu yiika 10 londamu ekitundu ogule yiika 15 wage wano tukoze ekibiina kyaffe bonna bateesobola bonna batukola ki tujja kuŋŋaaniranga wano tujja kulimiranga wano naye omuntu ku small 15 ateekawo emiti emeka ekino kifuuka site kati gwe toyinza kugamba munze ni mukunoonyeza abantu bange mwanyi just ekyo mwe mbeera eno mu mawulire musaaka alina be yawaayo mikwano gye mwanyi sijja kuwakana naye nga tezibayambye era alina be yawaayo kubanga tulowooza ffena tuyinza okwenkanaakana mu kampani waliwo osanga omuntu ng'alinawo yiika golwo bateekayo emiti 15 olowooza mwenna abeesiimisa ne mamu n'atalina waasula ne mamu n'atalina waasula ne wali mulimu abatalina waasula mulimu atalina wapangisa mulimu ali ku kapoloti ate olina okumanya abantu abatalina we balimira mu kitundu kyatwala bakola ebitundu abatalina balimira kimanya Kabonera abatalina waliwo naye nga basulamu mu kitundu ekyo kumbi ku 10 bakola ebitundu kumbi 65 kitegeeze emmwanyi terina tebayamba kiri awo kakati gwe bajamuza kati oyo abakubala kibaki ate otegedwa fuuse siti kyolina okusobola okukola bw'oba tegeera mu kino kifuuse kibuga wakifuna yiika emu ogipangise ogambe kati abaana abamagala gye mwenna bamanyendo mwenna babadde mugenda mbateereddemu buli omwana ng'omuzadde omwana bakulemeredde mutwale mu kitawuluzu kyaffe mutwale mukitwale naye mulekenga kubeera wano nodda ku bantu oludde bonna ne mumala kwaba abaana nkuddamu n'ebigambo bammanga abo abantu abo boolaba bagenda kubawangula ate nabo bagenda kutya nze wulira constituency nagitambudde naye gye nnakumye ogikamule gye nakumye n'okufuna enkoko nafunye enkoko 6 bampampe weebale ssebo kati gwe mununuzi waffe naye nga nedda sina kyenjagala naye weebale tubuulira mazima babeereeyo ku leediyo ne bayerera ebigambo naye nga ebigambo bikomerera mu bbanga naye wababuulidde amazima eri bali ku bupoloti bali kuki ku bupoloti tebalina ogamba mbu ono agenda kweyongera obulamu bwe bubeeraawo n'ebijja bali mu kubisengula mu bitundu kubanga site eridde gwe famire ono abeeranga nayo nga mayite kuli mmanju abane bali mu kweyongerayo mu byalo kyekyo kitufuula no Kampala nga tuva ne Kampala ne tugenda ne tuzinga mu Gomba ne tuziika Kabula Soke ne tuziika Entungamu ne tuziika wano wafunda n'abayinamu ebijjano ne bazimbawo n'amayumba kakati bw'oba oyagala okulengeza abaana baffe abanabeera mu maaso bagambe wano wafunze buli alina wasobola okugaziwa akole ki naye tobeenyumirizamu kubagamba wano kyabaleeterawo emmwanyi kale tokiddamu kungamba kintu kya mmwanyi okuva olwaleero ekikola Kyagulanyi kyakoze kirungi nnyo tekirage nga kyataddewo obukyayi kirungi gwe bwobagga okola otya nayanjula Lukwago nayanjula Ssemujju ate natayanjula Mpuuga sebo mukulu Kyagulanyi sikulabangako nkulaba ku mitimbagano naye weebale abantu bano kubalagamu naawe oyina omuntu waba takwagala mugambe takwagala kasita amazzi gaga tonnaaba nange ogamba nange siinakko tewali nakikola tewali abantu abo naabo bye bakozewo biraba bingi buli bafuna chance eyogera ku mizindaalo wabula balina akagurupu abasajja abo balina kasibanja tokogera akagurupu tukamanyi kabonoonefu ate konna bwe kagenda kwekuba enuma y'ekigo wansi akagulu kalimu ate oyo yali mukwano gwange n'ennaku zonna mu kyayi kalimu kasibante mukaaku mali abo nabe gundi wano yesimbyewo wano olwo yesimbyewo wano wetuli kasibanja mukaaku
ne Mabikeru Makindi Mukakuba olaba wangudde Kampala wano wetulondetanga omugwa omwavu ne muntu ugira wano tetujja nako tugokuwangula wano Mukakuba tasobola okuwangula bwero si wano ate matu ekikwewunyisa n'abaana be bayinza obutamuwa abaana bajja muwa ngate tewali kikwewunyisa ebintu byobululu n'abaana bayinza okugamba taata wakireka tusigaze emikwano kati wali ku kyalo kasita basoma Mukakuba afunyewo kamu kati afe abalabi tutegeera abaana bategedde basigaze emikwano gy'abantu naye baleke genda kusaidia alifunayo akafo mu Uganda Mukakuba akafo kasobola okufuna nga bamulonze nga ku kibiina ky'obwegassi okulembera Pewesa okulembera Lotale okulembera mukwano gwa kyama okulembera nga betwegatta nga bwetuli wano gamba tutumeyo Mukakuba ebyo byakyayinza bisobola kubanga muntu ng'abalala naye kyebalina bw'aba naayagala n'okubikola ajjemu aleke kwogeza bukyayi Jira kibadde boogeza bukyayi nga bavuma Kyagulanyi buli bakwata akazi naye bava ku kyokugamba nti bagala kujjako President Museveni kati buli bakwata akazi ekizibu kye bataamanya gwe baalumba tebaamutegeera wano mu sikaani tebaamanya kibalumbye naye sikaani ya Kyagulanyi basikaanize bonna nebajjayo nebasembeza nkugambye ebasikaanize nebaleeta bagenda okupapala kubona nani awangula era ab'Emasaka mbeegayiridde ab'Emasaka mikwano gyange ab'Emasaka kimanya kabonera kya mbasaba ekintu kimu njagala mu mpangule mukulumpuuga afunye 00000 ate ababaka banaleeta okuwa mukulumpuuga muwowe naalemu ulira ngobukyayo balinako bw'amaanyi okuwa mukulumpuuga mugende muwowe naalemu okuwa Abedi muwowe naalemu bwe banga mukoze byonna bisigadde biganye obasuubira kwetaya ababaka nga bameka tebalina bayinza owezayo abasatu abana ekisinzira okuneewuusa kwe kuddira guleeta Masaka ey'amaanyi n'ogikangisa abantu nze gambye Masaka nagitambudde omukyala takomewo ojjulire ekinakabuye ate tebakyamuteesa nako yava mu kamwa k'abanna Masaka gweoli abamwogerako nabaddekawo mu nnyenda awo nga sinawe nengezaako okubuuza nti bano omukyala mumanyi wano bagambye batya nte tumumanyi nasuzaawo ku Maria bagita batya Maria si Maria gundi awagulugulu awo mu nnyenda awo katonotono awo wova ku toto gyebayita totale kyeyo nobanga akkirira bwoti side wano waliwo hoteri eryawo enene abo wagenzeeyo bakugambye naye nze naddina ku risaaki yange ne baŋŋamba omukyala tetumumanyi biri byagwadda naye kyali kikwewunyisa bw'oba abalinayo batudde nga bayerokeza eri ebigambo bo tebalaba omanyi kimanya kabona nze nawe adjustment ka constituency ka Abedi kali awo ku kkubo ngodde ekyotera wagenzeeyo ate si yenene nnyo ekiri awo nakasanzisanza awo parking nembuuza ku bantu kasalaganya n'ensalo ewa muganda wange Katikkiro saidi zegikayita nekagende nekayita ku Kyoja wali nekakomawo nekagattaawo nekagattaawo nekakutula abaana bakambwe nyina omugagga w'e Masaka nyina omugagga sijja mwogera linnya wano lwakola puroguramu emu ku mukutu ogumu n'alaba n'agiraba yadde ndoza tamumanyi nga ndi wansonga yangamba oli wansonga singa obadde mutabani wambadde ogenda kunsikira kubanga katampe ku ttaka kubanga abaana baffe twagala tubakuze tubategeere mbu omuntu ono bw'otambulayo n'akwefuulira aba mubi nnyo tasaana kweriraanya nangamba ekigambo okubanga otandise okutegera Masaka gye yava ne gyeraga kugulidde enkoko n'agimpa Sseggwanga nagenda soloze enkoko nnya kugambye nze awo nabadde awo mu Kakoswese nabadde ninawe nakyami nembuuza ku ate awo tuwabadde wa Abedi awo wano okudda yali mu nnyendo mukungu okudde eno omusajja yaŋŋambye oyagala kumanya kwabo abaami nangamba kanziye nangatuula awo nayetolola bwati emabega y'ennyumba yakomye n'omuggo biki byombuuza yagamba muddeyo kati kankubuuze bw'olabanga abayivu nga bakuggyeko engalo
ngumanya goseredde ogudde muddeyo ku kafaananyi nga muganda wange mukulu mpuuga ayingira wano wa ekibuli muwebe ng'ayingira yayingidde namunigina bw'ati wadde n'omuntu okugamba mbu wesenga wa mukojja ozze ngayingira ku mukolo gwa kabaka kakati oli omwana bw'olabanga omukulembeze w'eggwanga nga amunyonyesa nnyumba ku nnyumba akalulu gwate tonyumya omukulembeze gafeesa lwa Kyagula akalenzi katadde kuninga nze nkubuulire ate abantu abasabira Kyagulanyi awangala ate ab'NRM be basinga waŋŋamba dda nze muli wano mulinga abaana abato waŋŋamba mu Kyagulanyi n'alangira nti abivuddemu nkugambye bizinesi asobola okuba no ku ttaka nnyingi abonna bannamyalo bagwa abonna bafiirifuga bagwa abonna timulala nini ebba ku president bonna bagwa abo bonna beewayalinze kugamba tugenda musobola tugenda kumumegga n'abalema ate bo tebaagala aveewo alina kubeera awo owayi omulangira twogere ku nsonga ya Sseggona Sseggona okusinza kati kubiri ku ground embeera eyo erimu eyo waliwo Mathias Walukaga waliwo Owekitiibwa Magoola ne Sseggona naye okusinza ku byempulira bigamba nti naye onziza nnyo gye nava abantu tunaabatuusa ddi gye tulaga nakugamba dda Sseggona tasaana kuwa kaadi naye okujjako abanuupu muyina okwegendereza Sseggona ku bintu bibiri ayagala bwe mu makadi agenda kwogera ebigambo bye mutasuubira era ebigambo byagenda okwogera bigenda kwetuukiriza bigenda kwekuusa ku musango gwali ugenda mu kkooti ku byokulonda mulyoke mugujjeyo ogwa Kibalama bwe yawangulira ekibiina awo Sseggona mu mulinde ekyokubiri agenda kuleeta ebigambo wakati wa Kyagulanyi ne gavumenti waki bwe batwala omusango bagukola ki guno gw'ebyokulonda bagujjayo awo mulindewo Sseggona naye nga mu bintu bibiri Sseggona temumwongera Sseggona naye munnanfuusi Sseggona omuntu atali munnanfuusi eyagira nakkiriza gwe mbadde njagala bannuupu nange mujja kubeera nange mundeeta obusungu nange mbakyawe ye muganda wange w'Emitiyana baagala tukiyita kutawakala yategeera naga musajja gonza namuwa salute naga mmwe mwali muntomeza ewammwe wewaawo kakati omuntu oyo nabaga mumusembeze bwe mwate mumusembezezza ate namwe mujja kuba babi naye nagala baagala bamwongere era nze nkirawo bwe mutawa baagala kaadi baagala yakkiriza nti omusajja ali amutomeza kati bwoba gwe tokikkiriza ab'Emitiyana abalaba vidiyo yange eno mwenna muyimirire ku mazima muvujemu oluusi obukyayi gwe mukulu Ssenyonyi oli muganda wange ate nkwagalanyi kubanga Ssenyonyi wano okyali iro muganda wange ono ayagala okutwala ewa Muhammad Nsereko Lubongoya bw'oba oyagala ebintu bitambule bulungi enjala zibe ntono oli omukazi mubeeko bemuwayalinga mubalekeyo kubanga waliwo boogamba kati nga balazina entalo z'ekibiina abamu bazimira abamu bagenda ku TV bannamboozi ne balwana ne bakutula bano ne bakutula ne babateeka eri abamu babasigaza ng'abalwanyi naye gwe togamba mwenna abaliyo mukoze ne Museveni mugezi alina bagamba ava ku kisajja kyange ekyo anti evudenga nti Sseggona bamusigaze Sseggona bali musigaza naye si mulungi era mwongere ekisanja kino ate n'abantu beewabwe tebajja kufunamu ebisanja Sseggona ni mwebi naye tebafunyemu ab'e Busiro bafunyemu ki nze kyemmanyiko kyokka tavaako ssente ye erekanye mukusomese Sseggona alina ekigambo eki eyatwala ssente zo yatwala nezange naye ffena tulwane tuzijjeyo tumulwanyise kasajja kakukopete mufuta ate oli mufuta Sseggona oli musajja mufuta nnyo beba bakuwadde ekifo kyeyamba ku baana baba nositulako ku bantu ogenda mu parliament n'oteesa baako b'oyamba nawe kasajja gwe oli kafuta simanyi na kumanya oli mufuta era abantu baabo oli mufuta musajja gwe Sseggona oli mufuta waki kajjako eno mbayaye bannaabwe bino si byamaanyi kuba talina kyogenda kukola wano mu kibuga sebo temuziika wano solo yambo mugenda kuziika fere mu kyalo omubaka parliament aziika n'omwana yavuddemu ennaku 2 n'avuga emmoloka n'agenda mu kyalo n'amukola ki
namuziika wano muziikawo budde ki bamugulu Sseggona oziikawo budde ki wano nze kyemmanyiko mufuta obufuta nedda bane mubeeko naffe tuli eyo tuli bubi abantu bali bali bubi gendo bagwemukko naye leka gwengo bajeregera ye olu lwatuyambale tayi kujerega kabawe walukagga ne walukagga na kyatuwadde nayo ye waffe oyo waki bwe binagaana anajja kusezi n'atuyimbira ne tumwesasuza naye nga nze mbadde wa gundi wamagola mbadde wa magola omusajja ssebo nalisiba ayimiridde naye lwakuba walukagga yeetunze nnyo kuba n'abaana ate abaddewo ground yagibaddeko naye nga si yabadde active ekifo kya Sseggona kibadde tekisikibwa walukagga badde wange oyagala magola walukagga ne mwenyikebera mu kisawo faananyi muyina wano lwakuba kijja kubeera wano muyina wano nga ndi naye walukagga musajja wange muyina nekifaananyi wano nkiyina wano naye walukagga okuwa Sseggona waddeko ng'omubi omweru walukagga masayase namba yino njiyina wano walukagga musajja wange wakiri bakawe walukagga naye Sseggona ekimule obufuta bwamwe baneka nkulala ne President Museveni mumulaba ebimukosa najja mu Kampala n'abako agezaako okulaba abantu abeeka abamu balimbalimba bakomewo naye obufuta bwe buyitirira buba bubi nnyo tino waliwo omusajja we bamuyita Opondo Julius omusajja mufuta omusajja alina essere ziringa bwoya bwa ngoma naye abasajja bafuta baafuna omululu naye nga Katonda si yabawe Katonda yawa omukisa ne mufuna ebifo ebyo naye obufuta mu bukendeeze abasajja bafuta naye nze omusajja twali naye twali n'atugamba nze sigaba ssente naye nga tusiibyewo tumukoledde tubadde ku ground naye ne kazinyula pulimo yako ne kaddukawo era nze abantu beeyo mbatendera kimu kubanga balina gundi oyo walukagga bamanya gundi Sseggona so Sseggona amawulire agali eyo teetagana mawulire abantu beeyo tubegayidde Sseggona ebisanja 3 bimala teyazaalibwa omu mu constituency eyo nabe muwe ku baana bamwe abalala munnamateeka ali omanyi nopo bannamateeka beeyina ane bagamba abamu bagamba nti kati ekifo ate ayogera kudaala ayogera adandalimba so omusango ayinga asanze yeekaalu mulimu abantu abamu nga bagenze ne bafuna essente nga twagala tutandika okubasinza obusinza naye Sseggona oyo alayika womala okumukwata mu ngalo azinaaba tayinza butazinaaba balina sanitizer mu mmotoka anenge waliwo omusajja wange yali nga yiba omala omubuuza nga ajja akatambaala nga ajja akatambaala ng'akubuuzaako kalidi olina ku namba y'amagola eyo magola kalekaleko soko ginsomere wano soko ginsomeke namba y'amagola tulabe ye magola kale naye abantu mbaddamu munyambe mumpe essanyu nga mumpa abantu bwe mukwata kadi ne mugiwa Sseggona ngenda nange okubafuukira ejjinja ngenda kubafuukira ejjinja ogenda kwambuwana kati wala ade bagamba nti ate kakati Sseggona musajja muyivu munnamateeka omuyivu tebazaala yoogu ekibiina ekyo omanye baloya bakirimu bakubuulire bamanyi bangi nze kankweko bemanyi nga 5 mulimu abayuni si munnamateeka awudde emirimu ate nku nnyingi naye munnamateeka si munnamateeka ate Ssenyonyi kati si munnamateeka yennyini akulira ekibiina si munnamateeka ono Kampala si munnamateeka oyagala amateeka ge gagenda mbuuza kakati abo Sseggona baba taliimu olwo tembe ekibiina tekituuka gye kiraga kijja kutuuka akatandi yeewandira ku kale erimbu yawoza ekibiina simanyi n'anywesa kibalama amazzi n'akola batya nina wentuuka ebiseera ngo ekimusaa kiwama abo bwe tuboogerako beeyongera maanyi ab'Erusiro bamama bataata basinga temwazaalayo Sseggona yekka muleete ku baana bammwe nabo bakulembereko nabo babeeko ab'eŋŋanda be bayamba mu famire naye no ssente zaafudde okuva mu bwalo yazaalidde mpitirivu ate teziyambye era njagala abeeyo omugambi mukulu Sseggona yagulirako uleda mbw'alina gwe yali aguliddeko wadde pikipiki ate abo bagulira naawe bane mulumu omubaka parliament n'abagamba bane mugende waki mukibanyampala muyamba aba naye omuntu okubeera awo olw'okuba gwe wasoma kati abagaggawala ne bagaa kati gino sente zimmala mu myaka 5 myaka 20 zisigadde ne bateekamu looko ne babeera awo tebazaalayo omu tugende mbuuze ekira ate okuva oli toddamu kumbuuza bintu ebyo
emyaka 15 nze no mbadde ndowooza oli ku ttiimu eyo. Nze nagamba njagala nkubuulira ebyange byenkubuulira mazima. Ennaku zo mbadde nyina olutalo ne gundi nani nono mwogezi onatuuka Ssenyonyi gundi Mufumbiro. Mbadde nyina olutalo ne Mufumbira nga lwamaanyi. Wamukakkanya. Ekyanyamba kiri eki teyanziramu kati oyo afuuka badde wange. Kasita tonziramu ng'ensobi ezze. Ensobi no yali evudde ku muganda. Naye waliwo abamu abantuukirira ng'Abasiraamu ne baŋŋamba naye Medi oli musiraamu naffe era tukuwa ekitiibwa nene mukwano gwo gw'olwanirira naye naye si mwangu okutuukako. Aliwa omuganda wange omusiraamu ogundi ani Latifu Sebagala ne baŋŋamba naye Latifu Sebo mulaba musajja ne mugagga abo nayo nayo babeerekaawo wakiri bawenga wali tiimu Latifu. Nali ngenzeko wa Latifu naye abantu baŋŋambye naye mugagga kati akasajja okuba kabwereere nali ŋŋendako bino byeyabaddeko ne munne ono gundi ono Kasibase Moses bino bisimanye ebyempunu bibeerangidde byempunu bonna balinga abaana bato lecture yabadde yambizi gye babadde baliko nga beevuma. Nabadde ngenda kuyimirirawo ndage omwana w'omusoga omwana w'omuganda naye atabuse. Wangamba nti omusajja gw'omwete Kampala oyo. Badde ngenda mulaga mbu omwana w'omuganda atabuse. Badde ngenda kwogera ku byakwalula balongo nga yambuulira ngambulira byawa munakoddeeyo abadde nga byamunaki mamunakoddeeyo nga mugamba wano twalula balongo netula jjajja Muwanga jjajja Mukasa abaana n'abateekako omukisa nga gwe mugamba waliwo capati zetusiikiddewo kati namusonyiye kubanga ekyamunsonyiza yakkiriza musijja kulumba Amerika. So Ebusiro era ekyo kiyinza okuyambako muganda nenzikira nyina ne senga wange namukubidde senga wange ali awo nanga mutabani bogamba sina mutawaana tumuwe konze teyanziramu muwe no wamutadde namutadde ekyamunteesezza waliwo ffenna gye tuli eno tebajja kutuyamba naye waliwo bye basobola okukola ne biyamba abaana ffe betuzadde mu maaso. Kati ekyo omuntu olina bw'oba okola ekintu olina ogera bwoti n'otangaaza naye ate naye mulimu okunyiiza. Kati waliwo kana kasajja ku NBS akagendako kano kagundi akabeerako erinnya linzulusi bannaaye waliwo omulala oyo ajja atali ku NRM ajjaawo yeefula ngaomusana kati lwamusana kati lwamusana TV ekyamufunako makulu ki nange neewuunya buli lunaku yaliwo aliwo nga mbega oba aliwo nga kuwandiika anti wulira abanga agamba leero ndooza nga kugamba oluusi omuntu ene tuzze noono leero nambozi yaliwo leero baleese kagundi kano n'akatabo ate n'abaddamu n'obusungu empisa zaawano mu mugambe si bwe ziri bw'aba ayagala nnyo ng'ayala okulwana ng'ayala okuboka ku TV mugambe ayite mu TV. So tumaliriza ensonga y'Ebusiro eyo gijjeko engalo. Ebusiro segona tebatawaana Magola ne muganda wange olukagga bafune go wakati sina buzibu tebadda mu kwekonvinsi nabate yawolereza omusango ekibiina baali bakitwala ekibiina kyadda n'amateeka abamala kati gundi ono simanyi loni wonna leero simanyi loni kana Lois Semboga oluka loni simanyi loni za naleero kano keba comedian bakaitani loni luli mululi bakaitani gudi bameitani Maulana and Rain kati ddala wate twagala abantu oyasana mu parliament naye omanyi abali awo mbamanyi nzaawo ndi ku mukazi Virginia nange nali ku ttiimu Nasolo naye lwakuba Nasolo yakyukamu ku saidi yange nange nali ku ttiimu Nasolo nze badde ngikwendiko nkyamuliko ola ndi ku ttiimu Nasolo omumbejja Virginia Nasolo tokyava era wano andi muyinza okuba mwagala eno byakagonesa byako naye awajjaawo nyina abantu bangaawo wakali gagenda Mengo wanoona kukirira kugenda wakali kugundi wa Busega kukira oli ku Virginia Nasolo ate nze olaba nga nnyingidde waawo tubiyita byangu ate nyina n'omukisa guveeko muyitirivu nze nenkolako omulala amwawo omukisa nze kuva dda kati kankubulire nze ne kuva kale akalulu ka 2016 nali ku Nasolo muntu wange ddala nali ku Nasolo kuva ku 2016 nze gwe mbadde njagala gye kana abaliyo ate ekibiina kirina kusooka kumuwa kaadi ekibiina nakyo kirina challenge nene
omukyalo yabadde asaanayo lwakuba nammwe ab'ekibiina mugole nga mwegendereza kuba nabammwe bagenda kuwanda omuliro era linda kuba baloga bakaadi abo nabowulira baseggona seggona agenda kwesimbawo naye kakati seggona agenda kwesimbawo ajja kuja independent oba nayingira ekyomuti ate ayinza obutagendayo najja independent nateekawo essaawa tayingira ekyomuti tasobola ekyamuganda akirabe kyamutuuseeko n'ebyabadde eggulu ewomulangira nakibinge yabirabye ebyatuusa ku muganda we ovanga kwosuubira ng'ojja ku mukolo ng'osuubira enduulu n'akabinja naye n'oyita mu miti booti nga n'obunyonyi tebukyakaaba yali omuzira nga bakuba enduulu naye n'ojja ng'omanyi gwe essuuti ojjambadde n'ekkooti naye nga bw'oyita wano mu buti n'obunyonyi tebwekanga oyo kati oyo yafuuka bw'ate mpuga bwe yafuuka so akadde kano ndowooza kati budde buli omu bwakunoonyawo waali naye awo wo ondangazizza abo nze nange mbadde nawendi kituufu erubaga nze mbadde njagala nnyo tuwoyo nedda nze sijamu era kitegedde kuteesaako ekisooka sikutegedde nakugamba wano siva ku malende ono mu kibuga Katonda era basenga bange mwenna bakola mu Nakivubo senga bange mwenna bakola mu Kampala basenga bange bonna basula endejje basenga bonna abali mu Kimuga abali e Kawempe basenga mwenna omukyalo omutuufu tusooke tumuggyeko ennaku tuwe malende ono sipiika waffe ajja ekisanji kinaba kiddako emuzaala Zaara era mbagamba mujja kunda senga munyina senga no bemmanyi abatekamu ne ssente mbagamba basenga nedda ajati mulwadde ate yati waffe mulwadde ng'abasiraamu olaba ogenda n'owulira ng'ennaku ekukwata ankubula ekigambo kino fe obusiraamu wuliriza eddiini obusiraamu butukakatako nnyo okulaba musiraamu munnaffe ng'ayina kyakutte ne tukuba mu ngalo oba ne tumukola ki ne tumusapootinga oba ne kati ndaba kino ekikazi kyange ekya Kampala kino ekigana ekyenaalemu kyani segundi kyani Namyalo kati ajja Namyalo ngaffe abasiraamu osooka no ayi Allah yamba Namyalo omuwe kubanga bwamuwa abagulayo n'agamba kayondo kana akatono kako naye lwakuba Namyalo nkubuulira Namyalo nze kankubuulira enkola bw'olina okulwana ffe banno bakayondo olina otusembe ffe abasiraamu banno olina otusembeza tulwane ku ntalo awo wooli abagenda okulwanyisa bajja kukutema empera olina okumanya NRM olina ogimanya bajja naye kati ezibu kye balina okukola kati bwe bakuba Namyalo nga talina bakulwanira ate n'ekirala bwe bamukuba nawe ovaayo gwe banaleeta bajja kuleeta kasujja oba jjafaali jjafaali ajja kukubeera muzibu wa kutuukako naye Namyalo bwe ntuuka ne mulengera ajja ati Namyalo salaamu alaikum salaamu nze kayondo ogamba oti embeera si ennungi ng'obusiraamu bwe bwali badde naye ate bajja namuteekamu bigambo ate akube bano kati gwe Namyalo tosaana munno Kyagulanyi ayogera Oluganda n'omufumitako ebigambo ensi bwe kikukyukira n'abalwani bwe balwana oggwereyo n'omaliriza ng'olinga atalina bye wali oyambye nga bwe wali oyambye kati bwe baba bakukozesa oba nga lwo omuntu akuteeka olina okumanya woofiisi yonna ng'egenda President Museveni ng'ofunayo wadde 10 batandikira okulwana kasaba ngeri connected ku President Museveni ng'ofuna 10 batandikiraawo okulwana mpaka bawunzikawo kutadde mu kinnya zera baddeko mu mirimu egimu n'ogikola banokaka ogikoze bulungi bakulwana okulaba nga bakuteeka mu fuuti 2 kakati ajja ti Namyalo mu baana baffe abawano tusooke tulwane wano nkugamba olulimi ekyo naawulira olunyankole weesibako nze ntukusinga nkola musomo lunyankole iwe Namyalo babisiiza tokubamanya yo ne mbamanya genda mpola agamaliyo tegakuzaana ababisiiza bakuleeba ojja ofisi wagikwata okace mulani otamubinga ogwo mwete ogwo n'ogumwete bali mbwena abanyankole n'abagezi natunga munywanyi we naleta murumuna naleta ishe naleta bona akabulwa nakabataho mu kibuga yo gwaletaani bade mutegeeza bali bagezi baleta abantu baabwe muyigiriza kyatamanyi bali bagezi baleta senga waabwe nze nyina mukono gwange anokolera bajja bane bagane mwedinga muri basiru wachi mwerwana nefe ne batuba tugenda okugira nga tugenda tuyina embaga mu kyalo munnaffe nga ayina ente 2 tulwana naye ajati Namyalo mulaba nupu kyekola naye ng'akikola mwena lemu nupu ekola ovule myofu ng'akola eza yero ebyo bikola okusanyusa naye
ebyo byennyini balabanga protest voting ayakola kati ekyo kati anti ulira olina okumanya wano wooli bali be basingawo obungi sebo ne kapa etegeera gye batajagala ne kapa etegeera mbu wano tebanjagalawo ewaka nalabako omusajja ng'omukazi yajja n'omwana we naye nga omusajja buli lwakomawo ewaka ng'omwana yeekanga kwanga omuzadde bwe yavangawo ulira kino omuzadde bwe yavangawo nga badda nga omwami adda ku mwana kati omwana bwe yalabanga taata ng'akomyewo naye ng'omwana omukadde omukyala abuuze omwana wange olala omwami wange akomyewo omutima gumukola ki gumutyemuka tomanyi bwe yeetoolangako mu kino omusajja awujja namyalo ebyo bigambo bibyo owambikyusa embize mu Luganda ababo abantu bo basiramu bonno bantu be bagenda okulwanirira abantu abaano mu sentulo namyalo nze nkubuulira ewoofiisi ya President Museveni yonna ne bakuwa obwala DC olwaleero enkera batandikira okukulwana bwe temumanyi woofiisi ezo ne bwakuwa obwani batandikirawo bajja kukola ntolowooza bookosesa kati waliwo ekifo ekyakiri obubi era ojja kukakkana nga bakugjeewo balwana wano eyali owakampa yali gundi ayola ekibuga ne bamulwana Jennifer Musisi mpaka lwamumeza nze ndaba no mu butale balwana abadde ng'oyo agenze nga pulezidenti bamugamba birala pulezidenti omuntu oyo ate bamulimba ate ononedde obululu pulezidenti n'otugirawo ebyo tekiba kiwedde pulezidenti abo amujjawo nga wagudde kati pulezidenti ate mwennyini mugenda kuswala nga mu Kampala akoze bubi kwana myalo kankule mazima mu Kampala wawo osuubira mbu wano mugenda kuwangula ngowe mukyalina amaanyi gola galiwa gwe bw'oba olaba galiwa waliwo ffe balisaaca mutuleka wano bayola abavubuka ba Mukisenyi bavubuka bawa bajje bakuberale balisaaca bajja ne balisaaca mutuleka wano kuba kati kubaana bonna boyambye eddayo ku gulawundi abamujja kutuuka nga nebyalani babi babbako dda ekinnuma kwe kukwata ekino n'okiwoono n'oyita emmanju w'ekiyungu n'okitwala namyalo obubaka bubwo ng'omusiraamu nze ni musiraamu nze nali ngenda kukyala ate nekira okutwala namyalo baagala osasula sente okulaba namyalo ya rabbi wala tujja kusabira edduwa embi tujja kusumuluka wano wallahi namyalo tukusabira edduwa gye bayita macukuru nga nzibu nnyo wulira Oluganda osiba sente sagoliddemu kwogera okulaba namyalo namyalo ebyo byoli bakulimba yange omuntu alina buzibu naye obuzibu bubeera kuba mulinaanyi namyalo nkuddamu oli musiraamu ndi musiraamu buli lwobeera mu ofiisi gobere mamalala gakendeeze ebyo byonna ebitiibwa bagenda bikujjako emmotoka bazikugjeko osigale nga bakulengere wataata ono sengaawo naye nga abantu batya n'okukyama ewammwe nga bagamba bannanga we yabeererawo tombuulira mukazi oyo kakati mubuulira leka kola mbeera gy'obadde eri yongera abantu olina bagenda ku meeting agenda totekawo mbeera gaali bateekawo eggaali ey'ekisirusiru so bwana Kayondo nga tukyali mu nsonga Nakaseke ogimanyi bulungi Nakaseke Central ole musajja wange mwita Alan Manja Sebunya yabeerawo ne gundi ne muganda wange onani Lutamaguzi naye Nakaseke atabuuza mu Central waliwo ndi ku musajja wange Alan Mayanja Sebunya Semovaako ambaye si wa Nuupu mutegere wa Nuupu oyo naye adda agenda kudda ne gundi oyo agenda kudda nze omanyina gaba radio bwekubira wetaliko kubuuza okujjako wemva okukola research olwaleero nva kukola research Entebbe NRM oyinza okuddiza ekifo ekya MP wana awali mbwateka mwe yagenda n'omuti Entebbe eyinza okwejjuza era awo muteekemu amaanyi Entebbe bayinza okuddiza ekifo ekyaba NRM omayinza mbabuli abantu kati ndaba abenaalemu abensuubira abamaze okola ate buno baka bugenda wa muganda wa Kasolo kojja Kasolo Samuel kumu nze Kayondo Kasolo nkwagala ng'omusiraamu naye mukulu Kasolo media ezimu bw'ozibeeramu n'ozibeeramu olina okumanya tekinologi waaliwe twabeerere mu bisanja ebibedde emyaka 15 media teyaliiwo
media okola akantu ne kagenda ne kasukula emitiba nyama okimanyi mukulu Kasolo bino byo ground obadde ogikutte nze nkubuulira ne kati ground ate mu bbanga lino lino December ate egende kuva mu ngalo era wekanye nnyo ekifo ekyo kiraba olinganga kyomaze ate nupo yinzo kitwala ekyawe kyotera yinzo kyeddiza ekyegera musomi mpala ani bamita mpani John Paul mpala yinzo kyeddiza yali wadipi kati wanu wanupu waliwo ensonga zolina okwegendeza muganda wange Swaba ebigambo biyitingana bingi media ogirabo gigayabuzana naye eyongeddemuko ekirungo ekirala nze kibadde kikumpakiza mukulu muganda wange ye mukulu Kasolo kwa wano omwana waffe wawano nkuwagere mu kifo kino kyenale mu kyalo okutwala ekyomubuganda okusinga okutwalibwa Kalangwa kino kyenalemu amanyi maneeka mbawulire waliwo byoteekeddwa nze ate okusanga Kasolo omusiraamu ne mutala salaamu nampa emitwalo 5 ate okusanga Kalangwa ate awo mbanjagala emmotoka enkube awo nosigala ng'oli Kasolo kati ebimu muleke biteeka mu bukyayi mwe abali eyo mulimu obukyayi w'obula noga okuleeta Kalangwa omanye byafeeye gundiwa ekayunga mubimanye ebiri ekayunga Serubogo anti byano bimanyi bamukinjiza ku muti kakati muganda wange ate okugenda eyo ate asembedde wano naawa Kasolo baganda bannaffe oludde obukyayi mu bukendeeze awo wakiri mudda Kasolo ga Kasolo mukwate ekifo kino ky'omubuganda kubanga mwangu wakusembeza tujja kumuyita ku mikolo gyaffe egy'ennyimbe ezaki ajja kwanguwa anayanguwa erunsonyi awulwa lujja mukwata n'oba alina kyawe naye walakuba nyina kodi yokendabye ko wabadde eggulo nga muline mukulu Kyagulanyi kalina bwe katunula etali ntunula nnungi entunula ye nga ya busungu entunula ye yabaddemu ya kirogologo entunula ye mwana wandisaga obusungu bwa Kasolo nga leka buvira ddala kugumba kakati nedda oli munnange gambi naye entunula eyo etwekengera Kyagulanyi yabadde ne Katikkiro mu maaso nga yali mabega waabwe bino bibeerawo ne byenfuna naye bano baganda bo kwati wayimiddano nga maasobodde okwebuuza nebbadde onjagazaaki yenze Kyagulanyi ompulira nkuwulira nze Kasolo twagala enkola eyo naye amaze omubuuzaako yataddewo ekifeesi emabega muganda wange Kasolo era badde muwagala nnyo wano ababuganda mbaddamu temutuleetera Kalangwa okuleeta Kalwanga mulete Kasolo mbabuulira mazima ababuganda mbaddamu abaenaalemu abagenda mu okusunsula musunsule atwala mu Buganda wabadde Kiwanda oyo Kiwanda bamukubye eri akalu talina kyatugamba Kiwanda bamukubye akekibiina ani yawangudde gundi Kibeddi yazzeeyo yawangudde Kiwanda kati Kiwanda ayine asobola okujja Kiwanda twali kimuganda kimuganda kujja naye kati ate wano mu kibuga kibadde kimuyambako nga nakyakirina nga n'abantu ali nabo kati ate Kasolo amusingako wano beno lyawo nokuddeera alina kati muganda wange abagenda okulonda kano okansaliramu kaweereza muganda abaawana balonda Kasolo waffe Kasolo asinga kuki asinga ku Kiwanda ku Kalangwa koza abagala kya Central nziramu muganda wange Kasolo amanyi be baalula abaana baawano mu Buganda era bamuyita ku mukolo gwaffe ogwakwalula abalongo Kasolo ayanguwa tulina obukyayi mu bubiina n'ebirana naye waliwo bye tulina okulekayo ebyaffe ebyenkizo abainaalemu mu kya Central wano batunulemu nnyo mu Kasolo kakati kambabuuze kale mwabannupu mu mutuufu mwabannupu yes si mwe mulonda naye muteekeddwa mu Buganda omuntu okubeerawo n'ogamba omuntu waffe gy'ali akwanguyira okutuukako yaani Kasolo ne Kalangwa bonna sibatuukanko naye ndowooza Kasolo ayanguwa Kasolo yandiyanguwa ate juzi nalya nawali ku Solo ewuwe ku Solo wali Masaka ate gumumanyi ate ku Solo atuwe sawa wali simusajja kale kasiwaza sawa ku Solo mbeera waawe mama Masaka Masaka mbeerawo ku Solo naye nali kikwewunyisa waliwo abansanga mu Masaka nga tebantegeera oba yoono omanye ebigambo byenyina tesibifaanana nga ntambula naye bw'oba otambula tolaga gundi zo zonna tolina kulaga n'abateesi baloba baamu ogwo olina kubeera bw'oti olinoonya naye n'atategeera gw'oyogera naye nze obubaka bwange ab'omu Buganda si mu mutima mubi Kalangwa manya ebiri eyo omukyala ataawa ab'ettaka mubiwulidde abaddeko ne ku ttaka mubiwulidde ebyeyo
ajje wano bannange nedda wadde akasente oli alina kangi naye munno mukabi imuno ddala temuva kasolo abakyala mubuulire mbabuule amazima mu kifo kya Buganda ekibaddemu kiwanda mbeegayiridde mudde ku kasolo omusajja gwe mugendako temumanyi ekyo otya munange munampiji enalibu wange oyo ndi wano ne musajja wuno musajja munamasaka tuli wano tukola interview omukazi talina mutawaana oyo ono munamasaka bamuyita Kayondo akuba ddala abeesiriwaza ye bamuvaako aŋambye nti abaali bakujonkera baakuvaako oba batandikirewo nedda anti abantu kyembagamba wano ku live kyembagamba mulimu abantu ab'enkizo kati ekifo ekyo nambooza jaki eta mubuuzeeko omusajja wuno ayala kubuuzaako enalebo tuli Kampala tuli wano kujja Canada tukola zinterview tuli ku interview saawa zino n'eddoboozi baliwulira era bakuwulira oli live era oli live bakuwulira wano naye kisookera ddala nkwebaza nze ndi awo ninga atalina kibiina naye saagala ate muntu kumumenya nteega era nze ngamba abantu baffe wakati nze mumpigi omwo mbeeramu nempitamu nembeeramu naye sofa kaadi okyabasinga enkizo bonna abaliyo bino kitwogera kuwaaniriza kubanga nze mmenya okuva e Masaka wonna bagana bampuuga babedi baani bonna nenjijja wano mpaka Mitiyana amazima gali nti obasingako mpozi gunaaba mutima mubi ng'ebyammwe bibiri naye begutaabe mutima mubi oli ku live begutaabe mutima mubi obadde okyasa ate gone mpigi nnene mpigi everi ku lukaya omulamwa bwe tugumanya kinyamba okugira amangu bakati ompambye mbadde nkyakusiima era bakuwulira osobola okugendako ku mukutu n'ogakubuuzaako abalwanyi yes tubule nekiri ku ground naffe tunywere kakati ekiri ku ground nze nsukka n'okusukka ku kyokwagala obwagazi kaadi kubanga omulamu omukulu gwakukwata buyinza bwekiri Uganda edde mu mikono gy'abantu abategeera omulamu ogw'okubanga keeki y'eggwanga etemwatemwa kyenkanyi nga buli muntu afuna nakkuta yensonga lwaki mu buvunaanyizibwa bwe nnina nga regional coordinator wa National Unity Platform Greater Mpigi nga omubaka parliament omukyalo wa Mpigi district ku tiketi eya National Unity Platform ebisinga obungi okuleka atagoberera nsonga asobola okumanya namboze bwayimiridde ate ne ground kubanga ffe tuli maanyi g'abantu senga bwoba olaba bagikwongera ate baani abagenda oginyongera nga kadde nginywezezza ffe oba tebagikwongera kati okubuulira ebigambo bino olwaleero nga nze omuwagizi w'omupiira ngenda kweta kyakulabirako kize mukayosaka w'Empigi okuleka nga coach ayagala kukubya ttiimu obanga nina injari ennene naye kati nze naye nabo bakulwanye baaba anti labayo Teddy anti tosobola kubeerawo nga tebakulwana lwe bakulwana n'olemerawo era obeera stronger Teddy kasita beesiriwa zaffe tugenda mu nsiko tosobola kumugjawo n'oleeta omulala n'amuwangula nze nze mu kumanya kwange alwana agenda kukozesa ki era agenda kupitawo abula senga katukuteeremu essaala kubanga tukuteeremu essaala kubanga Mpigi yayogedde n'abantu ekibiina kyange sikisuubira kubeera ntubudde kukubeera nti tuli maanyi g'abantu ate tudde ku maanyi g'abatono ffe we a people power kati abantu b'Empigi nze nkimanyi nti era ku mulaba gwe tuliko ogw'okwenunula ng'ensonga ezikyetaaga Mpigi okutereeza weeziri nkimanyi wasobola okubeerawo ebitonotono ebirala naye ffe era nga National Unity Platform tuli mu kukunga twagala okukunga Rukunjiri tukunge Ntungam tukunge Northern tukunge Eastern tukunge kati kano ka Mpigi akakunge nga Nambooze yakulembera otabawo ne tukakunga
at 70% oba tolina kyongamba nkwebazaako kimu webale kumalako myaka gino 5 nga teweyingiza mu butalotalo omanyi obutalotalo nokwata essimu enalebo nkwagala ekintu ky'okukwata essimu kikulu nnyo kikulu era ku ground ndi mubaka nze keyakasooka okusula n'abantu bange okufuna ebirowoozo direct n'abantu bange sobola mpita wange kubanga nfuna agataliiko nfuufu situma gwe ne Sewungu simanyi kyenna gwe ne Sewungu wali Sewu mututeeke mu ssaala Sewungu bakikole neera enalabo ndi wa Masaka nina okubuulira nze muyina n'okuteeka amaanyi nze ni muganda wammwe muteeke mwongereko amaanyi wano Wakatabaazi nongere Musewungu wali mulungi muko wali Mpuga bagenda kumulya ne gundi na Bedi bagenda kumulya naye mwongeremu amaanyi anfa tukubuli ate radio bwekubikira tojasa kati gambe nze ndi radio ebise bubisi ne honorable wampayo interview emu yokka gye twakola wali emme egundi wali ku popopo oddamu okunyongera ddi emyaka gyekulungulu mu kibuga obeeramu ddi nkunoonyeeko kakati nze ndi mubaka ow'ensonga njagala lwempitako eri abampuliriza nga nina ensonga gy'ennyanja ensonga tosibula weziri naye wandibadde at least wentegeera lwoba oyiseeko eno ekyaddono noonyako sewo mukama wange naye olwaleero kampite wano ku mukutu guno kale nyongere okutegeeza abantu n'abavubuka abakulembeze bonna ab'omugombolola y'Ekammengo nti essaawa yonna mbeegattako omugombolola y'Ekammengo ekikonyo abavubuka baffe abakola omulimu omunene ogw'okuwangula n'okulemezaako n'okuprotestinga okulaba nga kavubuka tukabeeramu beyozezaako olwaleero n'okwongera okusetinga okumanya ekiddako abavubuka balina okubawangula mu mpigi ogombole naye Kammengo sebo Kammengo so kaakati webali tugenda kuddamu okuba final touches kuba ekiddako mukimanyi bwekiri ati ebisinga bw'oba olinayo omuntu ku ground sobola okutumayo omuntu anaafuna agataliiko dasiti abantu bange bali awo naye kiringa ente nina abantu bange awo nina abantu bange eri wansi eka bayitayo batya ewa Haji Abasi Muluya ekituntu eyo nina ninayo abantu bange nze ndi weeyo eri wansi ekafumu simanyi bayita ekafumu otuukayo bw'oyitawo ne weetooloola ne weeyongerako ebulyazi jjajjanga azaala mama wange wagalamye eyo yonna ndi weeyo tumusibe simanyi Kalunga waliwo ekyalo linyali okyabira nga kujja lya site Luwunga n'oyingira eyo nze tukola emirimu mu mpigi naawe ojja kakasa nti eggwanga lyetaaga okutereeza mu ensonga eziteetaaga okutereeza kyetaaga tumalirize kwerekereza honorable Ted Nambooze akumpeera omukisa mwebale kundowooza mukyala wange singa nga mukyala wange kiyinza oliko bulala muntu wange omanyi mu mirimu gino obanoonyaako nkulabe mirimu gino waliwo abantu bolina okuba nabo okubanga nga bale banoonyaako naye ndoza susubina kubanga nyina ku interview ndala tufa abantu baffe ababadde batugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala akutufollowingako mwongere okusubscribinga n'okulayikinga n'okucommentinga bannaffe aba Biva Organic basangibwa wano Mengo njagala okubajjukiza mugendeyo mufuna obujjanjabi gwe nasoomozeddwa mu ndwadde simanyi olina pressure olina ulcers olina ebizimba olususu lwayiwa abantu andika okwogerako nti naye nze ndi bulungi ndowooza olina omugeja agwonikirya olina omugejjo totegerekeka olina ebigere byayulika abamu bazita nkyakya bagayita maga byabulwa n'erinnya ettuufu abakyala mufuna embuto bwe zivaamu owayiriza mujja wa mama waleka yakuloga naye oba oliyo nga olina bezi naye wadde otukola ebintu bino ezo embuto abavaamu embuto bawange essimu yange naye obikolako ne luba luganye kale ababalina abakano mujja mukubya naye badde yaga Dr. Biva anti gwoliko nenze nkuleetedde abantu babonaabona nga bali eyo sime baalusibwa myezi 6 gwolimu olayini tosumulula ezo Organic awo Mengo ku opposite Masengere we basangibwa oba ku kooti y'Emmengo ekikubo ekikuleeta bw'otuuka kooti y'Emmengo opposite yakyo ojja kulaba ekikubo wala bakyala batunda omwenge omuganda mpola ekizibu ojja bba okiraba Dr. Ssenjobe ojja kuba omusangawo bona bwe yagadde bano abasimanyi security
bannaffe aba earth engineers bo bewandegeya bo bajja kuyambako mu nsonga za kuteekera kamera mu kifo kyo, kamera zino ezikwata ewala, ezikwata okumpi, ezikwata amaloboozi, buno bubiimu sense obukuba alamu ng'aliwo asalimbira mu kifo kyo, era nabajja banga babikola ebintu ebirungi nnyo babijja mu nsi ezisinga ddala okukola ate ebintu ebirungi. Njasembyayo bannaffe aba Geopal Quality Properties, saagala kuddamu kulya muntu akaaba mbu babbye ettaka lyange, mbu naweereza muganda yange sente tiyangulira poloti simanyi ologenda nabyo oli yazimbo ya muzimbiro obulumu nga bubiri nga buli nga n'enkoko tesobola kubeera omwana n'akaaba bana baffe abaana b'ebweru musiba akasente kammwe waakiri kateeke ku akawunti sente aweereza ki nga bagenda kuzibba ku akawunti nga tebwaggulawo akawunti baziteekanga kuzibeerako. So naye njala kutegeeza nti bannaffe aba Geopal bo bajja kukufunira waakubeera epoloti yo, ettaka lyo, kyoyagala, oba oyagala wagazi, oba oyagala wafonda, oba oyagala watono, oyagala kuzimbako nnyumba yakubeeramu ng'okomyewo, ne oba oli kuno, oba oyagala nnyo essomero, oyagala project, kyonna ky'oyagala okukolako ettaka erya buli type balina ku nguudo zonna, oyagala Gulwa ku Bombo Road, oyagala ku Masaka Road, oba oyagala Kayunga Road, oyagala Nakifuma, oyagala Katosi Road, oyagala Jinja Road, wonna w'oyagala bannaffe abo bajja kutwala kulambuza kwa bwereere, okusiima kukwo n'okusasula kukwo. Gendayo basangibwa Misinde, namba zaabwe kweziri awo. Kubira Haji Hassan ajja kubanga akwongera okulambulwa n'okuyambako, n'obanga ogenze n'otasiima ajja kugamba ewalala. Ate n'abantu abamu tebamanyi na ttaka ugenda bajja kutwala ku ttaka lya Kabaka bagambe nti nolina ekyapa, bajja kutwala ku lyaliza gaawo n'ogwo otuttewo, naye oba ogeze mbatuufu osooka nakebera n'okola search okebera ettaka lyo nga tuufu oba ettaka lyabwe dde n'olyoka osasula. Balina okutandika ku ssente entono ezisookerwako omuntu yenna wa bulijjo n'obanga osobola okufuna akapoloti oba epoloti oba ekibanja oba ogubanja oba eka z'amataka n'okola kyosobola okuba nga ate okolerako. Emikolo abaagala okuboogera ku mikolo munkubire ku namba y'essimu eri wakati awo, oyagala MC, oyagala katumwa, oyagala mwogeza leeta abako, oyagala atuule waka, oyagala ebyemmengo tomanyi gye babigula, tomanyi byasanemeka, byonna ajja kubanga nkulu.